Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Okwagala kwammwe kujja kubeera kw'amaanyi nga mwasobola okubeera ku munne ennaku zonna ng'abwira byonna obufumo bwe mwagaza. Onsia Nairos Eklezia wayagala Ekleziya tumusaba okufumbirigana n'Eklezia wakati bw'oyagala. Abazadde ba Onsia Nairos mukkiriza abaana bammwe bafumbirigane. Onsia Nairos wali abawaniriza kufumbirigana obufumo bw'oyisibidde mekka? Tewali abaliriza kufumbirigana, wabula tubaliriza tubeesimidde ffekka. Tewali atuwaliriza tubeesimidde ffekka. Mwetegese obutaswaza bufumbo nga mwagala era nga buli omu assaamu n'ekitiibwa obulamu bwammwe bwonna. Mwetegese okwagala abaana Katonda b'abawadde n'okubagunjula nga Kristo n'Eklezia tebalabira. Esakramenti bwe mugenda okufuna tebawadde mayokka kubatikka mu migugu. Ekiragalo ky'okuba kyatuusa kufa, mu ssanyu ne mu nnaku, obugagga ne mu bwavu, obulamu ne mu bulwadde, obuvubuka ne mu bukadde, omugugu okukkiriza okutikka. Okukkiriza kasita ennyama ya Katonda weeri. Tubukkiriza kasita ennyama ya Katonda weeri. Anti mwagala okuba ekiragalo ekikulu eky'amakimonyo, kale mwalina wongole mu linnya ly'abazadde. Nze mwana Mwanga John kwasizza mukoddomi wange Onsiano wa Katanga mwennyinaze Nasongoloozi okubigamu obufumo obutukuvu ekiri amama. Katonda yeebale.
nze Monsignor Makataka Tawonga nkufuna Mulowoozi Nasonko obeere mukyala wange okulaganya okwagala n'okunywererako mu bulungi obugagga n'obwavu obulwadde n'obulamu era nkulaganya kussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Monsignor Makataka Tawonga obeere mwami wange nkulaganya okukwagala n'okukunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu era nkulaganya okukussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Kyamaze okugatta ayi Mukama wulira okwegayiira kwange Omukama abeere nammwe twegayirire ayi Katonda nyini ekigambo ekitukuza kyonna empeta zino ziwa omukisa bano banaazeeyamba nga bw'oyagala nga kibeeradde nakwebaza olw'okukola erinnya ly'ettukuvu bayambe bafune obulamu obw'omwoyo n'obw'omubiri tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Kati tutuule abagole buli omu agenda okunanika munneeto Kunange ekitego tegire ntikwagala naye okukumirirako tusobola myakati ebyamaana era n'omutuukirivu. Monsignor Makataka Tawonga nkunanika empeta eno otegeere nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa nzira kati ebyamaana Ekibiina ky'abantu abali wano mwenna mbanjulira abagole abafumbo abajja ennyo Monsignor ne Rose Lwakataka. omukolo gugenda okuddawo bwekwebaza omutonzi olwa Monsignor ne Rose okufuuka abafumbo abatukumanyiza mu ggwanga lyonna nga tukwata mu nsawo yaffe tuggyemu ekyo ekisaanira okukama tuteeke ekibbo ekikwatibwa abagole saba tuleeta ebirabo
Ayi Mukama tugabanye ku lujjuliro lwo tukwegayiridde bano abagattiddwa kyamagero ky'obufumbo bw'ensi n'obulongoosi bakunywereko bulijjo balyoke bakumanyise mu bantu tukikusaba bayita mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Katonda Paasha muyinza wa buli kantu awe ku ssanyu n'omukisa ogw'okuzaala abaana. Omwana omu wa Katonda bakwatibwa ekisa abadduukirenga mu byangu ne mu bikalubo. Mwoyo omutuukirivu wa Katonda aliwo okwagala kwe mu mitima gyammwe. Nammwe mwenna abali wano Katonda omuyinza wa buli kantu Paati ne Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu abawa omukisa. Iseweze tugende mu ddembe lya Kristo. Tutuuleko katika safari kwanza Reverend Alex ajje atwebalize omutambuzo omukulu. oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.
Tukwaniriza Basalima Herbal Research Center abakugu mu kunoonyereza ku ddagala ly'obutonde n'okulijjanjabisa. Tujjanjaba endwadde nga alusaazi, sukaali, hypertension, okusala omugejjo, endwadde z'abakyala n'abaami n'endwadde endala nnyingi. Tusooka kukebera mu nkebera ey'ekizungu olwo ne tukujjanjabisa eddagala lyaffe ery'obutonde. Tusange Nansana ku masitoowa ku kizimbe eky'akatale. Yogerako n'omusawo waffe omukugu ku ssimu 0752444445 oba tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.basalimahabo.com. Basalima Herbal Research Center, good health is our promise.